Mwasuze mtyano abatweyunzeko mugatali konfufu nga tugakuddiramu yenze sanyu Robina Mwerukandine Mebo Mulungi katandike n'ebikolwa ebyagabaddemu. Abesimbyewo ku bifo by'obwameeya bwa division bali ku bunkenke obululu butandise okubalibwa. Akakiiko kayimiriza okulonda kansala enjeru lwa bubonero butakwatagana. Bakomeewo ebintu ebyo nga byambulambulukufu. Eyali minisita Sempijja akomye ku munaabo. Kooti eyimiriza okuddamu okubala obululu. Father Sekabira akabidde mu kooti lwa kugaana kweyimirirwa. Kale njagala okwebaza okubanga okkiriza tutambule ffenna mu gatali konfufu. Tutandise n'olunaku olwaleero abantu mu magombolola ne mu munisipaali balonze ba mmeeya ne bakansala abagenda okubakiikirira. Mu Kampala Central mu Kisenyi baganye okozesa obuuma bu BVVK ne badda ku nkalala z'abalonzi. Okulonda bammeeya ba division ne bammeeya ba munisipaali ez'enjawulo okwetoloola eggwanga kugenze maaso olwaleero mu Kampala Central. Abeesimbyewo bali mukaaga okuli Salimu Uhuru Nsubuga, Mona NRM ow'NUP Moses Katabo, Siraje Mutyaba, Hanifa Mpungo, Patrick Mugisha ne Mona DF Kimosho, naye ng'okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa Uhuru ne Katabo mu NUP. Uhuru alondedde mu Kisenyi era amangu ddala ng'amaze okusuula akalolo ke yeesunze okunywa mu bannakendo. Tuli mu katale era inshallah kyemanyi bannayuganda bajja kukkiriza mu product ya Uhuru. Olwaleero maliriza okuteeka nanga akalulu kange era nzikiriza Katonda ampadde omukisa n'omwaganya nti byonna birungi. Ye Moses Katabo alondedde Bulange B naye Kokola emivuyo egyetobese mu kulonda kuno. Ennaku z'omwezi nga 2 nawandikira Electoral Commission nempandikira ne returning officer ne division returning officer nembategeeza ku mbeera eri mu Kampala Central nentegeeza ne polling stations ezimu enkyamu. Nina abaana mukaaga bonna babakubye bali mu clinic wali gang Electoral Commission eremeddwa wano mu Kampala walinga barracks. Kyokka mu kuva mu kifo bamusindiikiriza busindiikiriza okugenda. Abalonzi mu Kisenyi bavudde mu mbeera oluvannyuma lwakuliddemu okulonda okulemera kukozesa obuuma mu kifo ky'enkalala z'abalonzi. Embeera enewaliriza abakulembeze okuli Chairman Saadi ne Salimu Uhuru okuyingira mu nsonga eno era oluvannyuma okulonda ne kugenda mu maaso. Bayagadde okukozesa kamera naye abantu bateekako 10 nga ziganye okwakitinga n'embeera eyazzeeko ne basalawo okukulonda kugende mu maaso. Kimosho wa DF abadde akyemulugunya ku mivuyo gy'alabyeko mu kulonda ne bamutwala nga ne Nabugisi mufungeze. Ye Siraje Mutyaba nga mukulembeze wa bodaboda era nga y'omu ku bavuganyiza ku kifo kya meeya wa Kampala Central alondedde ku kisaawe ekya Old Kampala n'ayogera byatandikirako singa awangudde. Bodaboda okuba nga tebaganyulwa mu mulimu gwabwe ne bannakampala okuba nti tebafuna saavisi emala naddala abasuubuzi bannuma abali mu bizimbe emisolo mingi. Ate abalonzi mu munisipali y'e Nakawa bajumbidde okulonda bammeeya ne bakansala ababwe wabula bakubaganya empawa ku buuma bwa BVVK obukozeseddwa. Omusasi waffe atuuseeko emutungo luzira ne butabika ng'okulonda kutandise mu budde era abalonzi basanyukidde ab'akakiiko olw'okuzuukusa obuuma bu BVVK ne busobola okukozesebwa ku mulundi guno. Emizannyo gye bazanya ligiyinza obutazanyira abantu okulondera mu kafulo okutali bwabwe. Abantu mukaaga be beesowolayo okuvuganya ku kifo kya mmeeya w'e Nakawa nga kuliko Paul Mugamba abaddeyo era nga talina kibiina mwajidde mu NUP Ali Bukene amanyiddwa ennyo nga Nubian Lee, Susan Zawedde akwatidde ekibiina kya NRM Bendera, Nyenje Roni atalina kibiina n'abalala. Abantu betwogeddeko nabo abakedde mu bifo awalonderwa basiimye akakiiko k'ebyokulonda olw'obuuma buno bwe bagambye nti buyambye nnyo okujjamu abalonzi ab'empewo. Bukebera omuntu ne buverifyinga buli
buli kalulu abantu buli mukimukubye ekiko okulaba nti ate obuuma lwayo buzze ne butandika okukola. Naye twebaza abalondeseza leero nti bakoze bunambiro, mashini ezo ne ziddamu ne zikola bulungi. Singa babadde basobola baali tulese mu regisiters zaffe. Meya aliko Mugambe alondedde mu Wagati zooni mu muluka gwe Luzira ng'onalambisa ensonga enkulu ezimukomezaawo omuli okulwanyisa ekibbataka, okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bavubuka n'ebirala. Twagala okwongera amaanyi mu kasasiro. Emmotoka ze tulina tezimala nga bwe mukimanyi. Tulina obuzibu bw'emyala nga bwe mukimanyi. Waliwo obutale obutanaggwa, Kekitintale, Nakawa, Kisaasi, obutale obwetaaga okuba nga abukolwako. Ate akwatidde NUP Bendera Bukene alondedde Kulambiro era n'agumya abantu b'e Nakawa ku bibanyigiriza omuli emyala, kasasiro n'ebirala nti waakubikolako singa bamulonda. Era mu bizibu ebisinga okututawanya mu Nakawa tulina ekizibu kya kasasiro. Nze njagala nzije n'enkola ey'enjawulo nga tulina schedule ng'abantu bamanyi ennaku ekimotoka wekigenda okuyitamu okuŋŋaanya kasasiro nga bamanyi newa bwe balina omuteeka. Bingi nnyo ng'okumonitaringa amalwaliro ga gavumenti okulaba nga abasawo babeerayo n'eddagala nga libeerayo. Omubaka wa Katikamu North Dennis Sekabira omu ku bassiddwawo okulondoola akalulu ka NUP e Nakawa ayogedde ku mbeera nga bwesiibye. Meya Nobian bazze bagibwawo nga tebagibwawo ebyokwerinda. Ekyomukisa omulungi nti abadde yakirengerera wala n'akola forms ezimala, appointment letters ezimala bwe bajja abantu bwateeka. Ab'ebyokulonda e Nakawa okuli Mununuzi Lamek bagambye nti okutwaliza awamu okulonda kutambudde bulungi nga n'obuuma bu BVVK bukoze bulungi. Kati obuuma bukoze bulungi buverifyinga buli kimu era teri muntu waayitira kulabikanga abba akalulu. N'okuva ekyanja okulonda kutandise bulungi nga Zowena Nakayemba avuganya ku kifo kya kansala wa Kyanja Parish alondedde ku Voice of Christ mu Kasaana. Njagala okusuubiza abantu bange nti byonna byonna yenneeyama ngenda bituukiriza singa n'abantu sekuwangusa. Ono era asanyukidde ekyokuba nti obuuma bu biometric voter verification kits ku mulundi guno bukoze era alina essuubi nti bwakubayambako okuleeta obwerufu. Olwaleero kino ekikoleddwa kuuma oteekako ekinkumu kyo ekifaananyi kyo ne kijja ekiraga nti ebintu ebikolereddwa ku mulundi guno bya bwerufu. Okulonda oluwedde okubala obululu ne kutandika mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo. Mu Kampala embiranye okusinga ebadde wakati wa Salem Uhuru ne Moses Katabo. Ne Nakawa obunkenke bubadde bw'amaanyi mu kubala obululu ng'embiranye ebadde wakati wa Ali Bukeni ne Meya aliko Paul Mugambe. Okugatta obululu kugenda kukolebwa ku Mubze Nakawa ng'ebikozesebwa babireese. Ate eyo nga tuvuddeyo baabalonze Kawempe nabo bakedde kusuula kalulu kaabwe ak'obwa meya ne bakansala kyokka mu kifo ekimu awalondebwa wasangiddwa nga bokisi y'obululu nsumulule naye nga byonna ebiri munda tewali kyakwatiddwako. Eno beeyambisizza obuuma obwa BVVK okukebera abalonzi. Okulonda mu Ggombole Kawempe kutandise bulungi era zigenze kubeera ssaawa emu ey'okumakya nga abalonzi n'abalonzi sebatuuse dda mu lukago bwayise wano mu zooni ya Bishop Mukwaya. Kyokka batuuse okukebera ebikozesebwa mu kulonda basanze bokisi y'obululu ensumulule ekitabudde abalonzi n'abalondesa wakati mu kwewunaganya. When the things are not tampered inside, we can still move on. But the problem will come when they are tampered, that's when we shall reject it. Bwana abamu ku balondesa basira abalonzi okujja babeerewo ng'abajulizi nga basumulula bokisi okulaba n'okwakasa ebirimu babituufu era olumaze ne bajeekennenya ne basanga nga buli kimu kiri mulaala. Dwa oluguudo oluvettula okudda bwayise ne Kaleerwe n'emperere lugaddwa era obwedda buli emmotoka ne bodaboda abadde batuuka nga badde wakati mu kukuluma olw'okugala oluguudo. Zonna baazisibye wawona gy'oyita abasaabaze obatolooza bwetolooza aye teboogera namuyaki. Oluva okulonda kutondesera abalondesa obwedda bakozesa obuuma obwa BVVK. Omu ku bavugayo ku bwa meya w'e Kawempe Emmanuel Sserujjoje alondebwa ayise mu Lufula zooni era awerekeddwako mukyala we ng'olumaze okusuulako lwatubulidde byasuubira. Nga n'essanyu lyali nnyo n'essuubi lyali nnyo nti akalulu kano
ngenda kawangula. Kyokka Sserunju gy'asekeredde abeesimbye abatasobola kunoonya kalulu nga balinze kabbira mu bokisi tiwakufaafagana nabo. Mubeere bagumu kukakasa gavumenti erina obusobozi. Neera Latif Ssebaggala avuga ku bwa meeya alonde Kisaasi mu zooni ya Kikulo ng'awerekeddwako mukyala we ategeeza nti oluna kutambudde bulungi nti n'abantu bakujjumbidde. Wano wennondedde nyongedde okukakasa nti mashini zikoze bulungi kubanga tetuludde wadde mu layini dakiika 5 ffenna abaana tubadde tumaze okulonda. Ye Eri Katende Njakazi yagidde kawulire ku nsuwa naye zigenze okuwera saa 2 ng'atuse ku polling station ey'e Makerere tumu community center okulonda ono asuubiza okulira bannakawempe naddala okubajja mu bwavu singa abeera mulonze. Bwe mba mpise bannakawempe mbasuubiza ebintu bisatu: okukulaakulanya Kawempe nga ntegeeza okugoba obwavu mu Kawempe, okutereeza ebyenjigiriza n'okubeera nti nno ebyobulamu mbikwatako. Ate Omulangira William Simbo yeegwanyiza ekifo ky'obwakansala mu ggombolola y'Kawempe alaze okunyolwa olulembera abalonzi yeesalise ng'agamba nti kiva ku mivuyo egibeera mu kalolo. Tebajjukidde kulonda nga bwe tubalesuubira olw'embeera ey'okutiisatiisa abantu. Omubeegutu bwadde mu ggombolola y'Lubaga ng'abeesimbyeyo balonze akwadde NUP bendera Zaaki Mawula mbeera zira nga meeya aliyo alonde Kampala University Mutundwe ng'atuze ku Sabutani z'okumakya ono ayisiddwa mitendera gyonna n'oluva n'asula akalolo ng'amaliza ategeeza nti okulonda kubadde kwa njawulo mu kiseera kino kuba obuuma bukozesebwa bulungi. Ekyali ntono nnyo ate tufunye omukisa tikati kufufa obuuma bukozi. Kyokka alina essuubi nti agenda kuddamu awangule. Manyi nina obuwanguzi naye ayagala ate akalulu bakabbe akanje nnyo ke nafunye mu bantuze baffe. Ate akwadde Kina Democratic Front bendera amaze zikasiba nti alonde polling station ey'ewakalike ku New Life Church ng'enteekateeka etambudde bulungi awerekeddwako mukyalo era ayisiddwa mitendera egy'okulonda oluva n'asula akalulu asiddwa n'ennyambirwa emivuyo egitobese mu kalulu mu bitundu ebitali bimu ng'ebifo ebisinga bakifeesi beefuze okulonda. Akakiiko k'ebyokulonda tekannaba kusindikayo wadde komishona okujja okwetegereza complaints ze tumaze okukola nga tukakubira amasimu n'abamu abakulu tebakyakwata. Ate akwadde PFF bendera Kivampa Siraje Nsambo alonde ku ssomero lya Kitebi Primary School nga yennyamidde olw'okulonda okuludde okutandika kwagambye nti kutataganyiza abalonzi. Era wenjogerera nze mmaze okwewa akalulu nina essuubi y'amaanyi nti akalulu tugenda kawangula. Yeekyawo Ssemugira kwadde nalyo bendera ategeeza nga okulonda kutambudde bulungi wadde ng'omuwendo gw'abalonzi gubadde mutono. Okulonda taana tebadde nnungi naye nga kutambudde bulungi. Kidali Kenya Kalisa NRM Abumbuzi Rose Mukasa Kamu Bobili Kale ate bwe tweyongerayo n'abeesimbyewo ku bwa meeya Nansana munisipaali bakukkulumye olw'ab'ebyokwerinda okugoba abamu ku ba agenti baabwe awalondebwa nga kati beeraliikiridde nti akalulu kandibbibwa. Abali ku mulimu gw'okulondesa munisipali y'e Nansana bakedde mu bifo ebironderwamu okulaba nga balondesa abantu kyokka n'olwaleero abalonzi babadde bamuswaba. Bano balinze okumala ekiseera okulaba nga abalonzi bawera okutandika nga buteerere kibaviiriddeko okutandika ekikeerezi. Kyokka yadde nga ku mulundi guno akakiiko k'ebyokulonda kakkiriza bakozesa obuuma bu BVVK okwewala abantu okulonda emirundi egisukka mu gumu. Mu Nansana South abalonzi kibaweddeko abalondesa obuuma bwe balemye okukozesa era kino kitabudde abantu ne basaba bakozese register. Tukozese register yesinga. Buuma bwekyaze tebukola mulindeeko kati obudde bwaffe buba bugenda. Obuuma bwawe buganye babugyewo ffe tulonde. Naye nga tuli basimu olw'enkolera buli muntu afeeyo nga mumativu kwaka akalulu akanaaba kabalibwa. Ku kanisa ya St. Stephen e Nansana John Bosco Sserunkuuma ow'e NUP avuganyiza ku bwa mmeeya walondedde ng'eno ab'ebyokwerinda okuli RDC Charles Lwanga babadde bamulemeseza okulonda nga bamusibidde ebweru. Kyokka oluvannyuma lw'ekiseera akkiriziddwa okuyingira n'asuula akalulu ke. Sserunkuuma yennyamidde olw'abakuliddemu okulonda okugaana baagenti be okusembera okumpi n'awali obutabo omuli enkalala z'abalonzi. Ddembe ly'Abannayuganda okulonda eno process eri mateeka ate era erina guidelines ezigifuga. Mu mateeka tulina okuba ne ba agent ng'omulimu gw'aba agent weetegereza omulonzi
ye mutuufu alondedde mu kifo ekyo. Ono asuubiza ab'ennansana obuweereza obulungi singa bamwesiga. So tulina embeera bwekyo naye tuli bagumu. Ate Regina Bakite nga yavuganyiza bwannamunigina nga yabadde mmeeya w'e Nansana alondedde ku Kanyange Primary School e Kagoma era ng'obuuma bubadde bumubodde kyokka alemeddewo okutuusa akuuma bwe kamukozeeko. Annyonnyodde ku mbeera gye bayisizaamu baagenti be omuli okubagoba mu bifo awalondebwa kyokka ono asabye abakulira ebyokulonda bawe abalonzi omukisa balonda abantu be baagala abagenda okubaweereza. Ejenti wange abadde seeta kuba abadde ali ku register nga agyetegereza bamuyita Yiga Nasifu ne bajja ne bamusitula ne bamutwala ku poliisi tebatuwadde ensonga. Ate muna NRM Nsubuga Hamido alondedde ku Zambeda mu Nansana South era ono ategeezezza nti okulonda tannakufunamu buzibu bwonna ng'alina essuubi nti waakuwangulira waggulu. Kalukabadde ka mirembe abantu bagezezzaako okujja era ndi mukakafu nja kawangula. Akulira ebyokulonda mu Wakiso Tolbert Musingozi alambudde okulonda nga bwe kutambula e Nansana. Ku ssomero lya Winse yeesimbyewo ku bwa kansala Ntale Kalema amubuulidde ebimu ku bibasoomooza. Katulabe ekinaava mu kuwunga tetumanyi nkola yaako naye tusuubira nti bwe baba nga baleeta kintu kya bwenkanya kajja tulaga amazima. Bwe gutyo bwe gubadde n'ekira municipality ng'abeesimbyewo bali abantu 7 okuli Julius Mutebi Nsubuga munna PFF era nga ye mmeeya aliko Bakojja Eri owa Democratic Party, Joseph Dennis Walusimbi atajjidde mu kibiina kyonna, Joet Masiko nga naye tajjidde mu kibiina, Kabogoza Norman mu NUP, Moses Ategeka nga naye yeesimbyewo bwannamunigina okwosaako Alan Bulamu muna NRM. Tugenzeko mu bifo ebironderwamu okubadde n'ekyali Wajalange eno batandise ekikeerezi. Mmeeya Mutebi alondedde Kirasi era eno gy'asinzidde n'ategeeza nga bwali omugomo nti obuwanguzi buli ku ludda lwe. Naye twagala okwebaza Mukama Katonda tutuuse ku lunaku luno era tusuubira nti tunaafuna ddala ekirungi. Annyonnyodde byagenda okutandikirako ng'azzeeyo mu ntebe. Misolo gyo tulina okwongera okugyetegereza naddala musolo ogwa bupikaapu obwo engeri gye gukwatibwamu tulina okugirongoosamu. Tetugana kuba misolo naye okwongera okugirongoosamu. Mu NUP Kabogoza alondedde mu Kirema n'annyonnyola byagenda okutandikirako. Obulamu tutambula wano emyala kasasira ali ku makubo bagezaako n'ekikyabulamu ekyo ekibulamu kyenjagala okujja nakyo. Betty Ethel Naluyima nga ye mubaka omukyalo ow'e Wakiso alondedde bweyogerere lunaasabye gavumenti okusaawo ennaku 2 ez'okuwummula mu ggwanga abantu basobole okulonda abakulembeze baabwe. Bwe kiba kisoboka bannayuganda batwale ennaku zaabwe 2 nga bali mu kulonda nga zonna public holidays. Alan Bulamu akwatidde NRM bendera naye annyonnyodde byagenda okutandikirako singa bamussaamu obwesige. Kira tutaka kibayita master plan. Emyala giyitawa, amakubo gayitawa, musanyeze gayitawa. Essaawa 10 oluweze okulonda ne kukomekerezebwa olw'okubala obululu ne kutandika. N'ekira tutuuseeko mu bifo eby'enjawulo gye babalidde obululu ng'okubbinkana okusinga kuli wakati w'abantu 3. Ebyenkomeredde mu kalulu kano byakulangirirwa akulira ebyokulonda mu Wakiso Tolbert Musinguzi era enteekateeka ziri mu jjiya. Twawedde bulungi polling station zonna zagaddewo mu budde ate okubala n'okutandika ku polling stations kati information egyemina ati basupervisors bange bali mu kukuŋŋaanya gwonna engeri gyebivudde mu polling stations bino obireeta wano ku Tale Center. Kale ate eyo nga tuvuddeyo n'abakulira okulondesa mu bifo eby'enjawulo mu munisipaali ey'e Mukono bakonkomadde olw'abantu obutajjumbira kulonda kuno ng'obwedda bajja musoolesole. Abantu tebajjumbidde okulonda abakulembeze mu munisipaali ey'e Mukono tutuuseeko mu bifo eby'enjawulo nga abalondesa sako ne bajenti bakonkomadde olw'okulwa abalonzi era abamu ku balondesa betogedeko nabo abakulemberwa Mukisa Ruth bategeeza nti ku mulundi guno ate abalonzi batono ddala. Kulonda tekujjumbiddwa abantu batono ddala naye ensonga ndowooza eriwo abantu balina ebyokukola ate olunaku tebaluteeka mu public holiday. Abamu ku balonzi boogedde kiyinza okuba nga kye kivuddeko obuzibu. Mukono muno akalulu k'abakyamani akawedde mwalimu ko vulugu oba kyekiganye abantu okujja okulonda bammeeya ne bagamba twaggwamu amaanyi kubanga
abantu betulonda sebe balangirira awadde kina kinfi Bendera Kabanda Peter Robert olumaze okulonda nayogerako ne bannamawulire naye era twagala kwebaza nti this time round nti DPC ne tiimu ye egezezaako okukipinga come up to now katusabe nti ne kutali sente gye tugenda okulonda tumaze okubala obululu bibeere bya ddembe yemeya wa Mukono municipality Elisa Mukasanko yoyo nga yesimbye okulule naye olumaze okulonda n'ategeeza nti omwagala era akalulu akawangula kuba buli muntu amuyayanira buli wengenze n'abalondesa bennyini nga bamanyi nti ekiseera tukimanyi ekyo ne bantunuulira bati nga baba mpangudde ye munakiina ky'endala Mikidadi Mulimira alondedde ku kyalo Lweza olumaze okulonda abeera nga bagenda okuwa bannamukono obulamu obulungi omuli ogw'obwavu mu bantu ab'emukono mbasuubira omulundi gwe ne bagenda kunzisaamu obwesige bantume mbakiikirire mbaweereze naye essira lyange lisookera ddala ligenda kusookera ddala ku buyonjo yo enjeru wabaddewo akaleega bikyako byalo bibiri ekyannakibisi ne Wampala omu ku beesimbi ku bakansala abakyala mu Njeru West Ward olw'obufaananyi obuleeteddwa ebibiina n'amannya nga biriko by'abantu balala tetugenda kulondera kuba omukyala omukazi taliimu ate nga zoni basoma Wampala we only two villages something to be for the government nemulate ebintu nga bifu Bayola Nakitto omukuvuga ekifo kino ng'alina abakozi batabukidde ab'ebyokulonda twagala bwenkanya obululu bw'abakyala baffe bukole ki bubeerewo lwaki baagala tulonde basajja bokka Patrick Kiwa akulira ebyokulonda enjero asise kukkiriza ensobi yakoleddwa n'ategeeza bakanyiza obutalonda mu kifo kya kansala abakyala ku byalo bibiri era wano abalonzi bessiza akajegere electoral area eno yonna yonna erimu bolongo ati uliriza mama uliriza inokola ne bakansala oluva lw'ekiseera Patrick Kiwa ategeeza nga atwala ebyokulonda ebiyikwe Moses Kagona wayimiriza okulonda ku kifo kya kansala abakyala wabula n'alagira okulonda ebifo ebirala kugende mu maaso election for the women councillors bajja organizinga another day wakati ng'okulonda kugenda maaso n'abutika w'enkuba avudde embi abalondese ne bazingako ebikola ne beegama enkuba olw'abasirikale bagisigaddemu nga bakuuma obulolo kyokka ebikozesebwa biyingiddemu amazzi ne babyanika ya mu divini ya Nyenga okulonda kutambudde bulungi oluna liisabire omukuvuga ku kifo kya mmeeya Wanjeru municipality alondedde ku musigwa Hamadiya embiko n'abakubi alambulula abawagizi bange mbagamba nti tuli bawanguzi kubanga akalulu kali mu box tugenda kawangula era ffe mmeeya abakola atya addako olwanjeru bekitoko alina okulonda bammeeya ne bakansala Lugazi municipality ina abantu bajumbidde kulonda Ismail Muyimba ssente ba NRM Tinidi asabye gavumenti looze ku kyokufula olunaku olw'okulondirako abakulembeze gavumenti z'ebitundu ng'olukolo in future bakitereezeemu ennaku zino zonna ez'okulonda zibeere public holidays abalala okulondesa kusokeresebwa olubuuma okusooka okubuula abamu balonze kuki abantu ba disitulikiti ne bogaana okukola lwaki wano ku bammeeya bagundi wayagala bukole bonna bakozesa empapu nga digesita ezaakola bwe tuba tukozesa mu diviini Najjembe ku kyalo Katunda abalonzi babadde bangi era omu ku beesimbi w'ebiro kiwanuka walondedde tubakakasa nga bwe nabagamba mu kutandika nti obuwanguzi bwange era nekakasa nti obuwanguzi tugenda kuwangula akalulu kano sawa musatu anamunya Kkooti eno ebadde ekubizibwa omulamuzi Victoria Nakintu Katamba yasoose kuwulira okwemulugunya okwateekebwayo Reverend Father Deusdedith Ssekabira kennyini mwavunaanira ssabawaabi wa gavumenti okukwatibwa ebbanga eddene nga taleetebwa mu kkooti ekintu ekityoboola eddembe lye akiikiridde oludda oluwaabi Kalungi Gafabusa abuulidde kkooti nga batabadde beetegefu kugenda mu maaso n'omusango guno olunaku olwaleero kubanga baadde tebannakwatagana ne bajja lya UPDF ko ne poliisi kyokka bino munnamateeka wa Reverend Father Ssekabira nga Alexander Lule abiganye n'ategeeza ng'ebitongole bino ebyakafuula akagendeere ng'omukadde akoga nga naye bakwata omuntu waabwe bamubeeza mu nkomyo nga taleetebwa mu kkooti. The applicant incommunicado for 3 weeks, consecutive weeks. Kyokka Kalungi ategeeza nti ekyabaleesa mu kkooti kuteekawo bwenkanya bw'ati n'asaba kkooti baweeyo obudde obutali bwawala bakwatagane n'ebitongole ebikuuma ddembe bateekemu okwewozaako kwabwe. The respondent prays that court uses its discretion
and enlarges the time within which the respondent can file and serve their affidavits in reply. Omulamuzi Victoria Nakintu akkiriza okusaba kuno era n'ateekawo olwange ennaku z'omwezi 4 omwezi okujja okuweerako ensala ye. Oluvannyuma kkooti yeeyongeddeyo n'okusaba okweyimirirwa nga bannamateeka ba Father Ssekabira okuli Alexandra Lule ne Sam Sekyewa banjudde abantu 3 okuli Chancellor w'essaza Reverend Father Judy Juko, omubaka wa Paalamenti owa Kawungu West Joseph Gonzaga Sewungu, kone muto wa Father Ngone Andrew Matovu Kabulasoke. So my Lord, this offense is paid and go by this one. Kyokka omuwabi wa gavumenti twawuddemula bino abiwakanyiza ng'agamba nti Father talina kifo kyankomeredde kyabeeramu kubanga akyusibwakyusibwa ate nga nabw'atyo talina kifo kimanyifu wakusangibwa ate nga Sewungu mukatuliki nnyo ajja okutya okuteeka Father ku nninga okudda mu kkooti. Kyokka nga ye Kabulasoke Matovu muto ku Father okwetika obuvunaanyizibwa okumujjukiza okujja mu kkooti. Mu nsala y'omulamuzi Nakintu agobye okusaba okweyimirira kwa Reverend Father Ssekabira, kyokka n'alagira oludda oluwaabi okwetegeka okuleeta obujulizi omusango guno gutandika okuwulirwa okuva nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja atali kwekwasa nsonga yonna. Accordingly, the application for bail is denied at this stage. Prosecution is directed to be fully trial ready and to proceed with criminal case number 4028 of 2025 on the 10th day of February 2026. Wero tetukisanyukidde olw'ensonga nti ffe tubadde twagala muntu waffe kumutwala basitiro ate tetujjaga nti kinyigidde nnyo kuba tisi tulina kye tuvuddeyo nakyo. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Otukoledde ddala bulungi akadde kootuwadde naye era nkugamba nti tova ku mpewo za Bukedde TV1 anti ebirungi bingi bikyajja ab'ekyenkya batuuse dda mu studios okutuusaako olunaku nga werukedde. Weewaawo ne programs endala nnyingi teweerabira gataliiko nfufu mu ttuntu ku ssaawa 6 wali agabuutikidde ku ssaawa 1 ate agataliiko nfufu ku ssaawa 4. Tukwagaliza okusiiba obulungi weeraba.